Minister of Uganda. Oh, you're welcome, Honorable Prime Minister. Have you received the money? I have received, madam. Oh, congratulations. Gavumenti ngeyita mu ofisi ya Ssabaminisita Robina Nabbanja kyasalibwawo nti bannayuganda bawejjere emitwalo 5,117 okuva mu Kampala mu bibuga 11 ne municipal 3 be balina okufuna ku nsimbi ezaateekebwawo okuyamba abo abakoseddwa omuggalo. Olwaleero minisita w'ekikula ky'abantu Betty Among Ongom ategeeza eggwanga nti enteekateeka eno bagituusiza ku bitundu 5 ku buli 100 nga bawejjere emitwalo 37 mu 721 okuva mu bibuga ne munisipaali. Ebibuga ne munisipaali 31 kwezanamu 2 ze zimaze okusindika amannya g'abawejjere eri ministry era ensimbi zaabwe zinaatera okutuuka. This morning 377,021 total number of people have been uploaded into the system. This constitutes 75.23% of the targeted beneficiaries. Ate babawejjere emitwalo 14,342 bamaze okufuna ensimbi esoba mu bilioni 14. As of this morning at 10 a.m., we had paid a total of 143,642 beneficiaries, constituting a percentage of 38%. Ku mannya g'abawejjere emitwalo 37,721 agasindikibwa mu ministry, abawejjere emitwalo 15,915 amannya gaabwe tegayiseemu oluvannyuma lw'okuwayo bakwatako ebifu, era minisita Amongi asaba abakulira emirimu munisipaali n'eggombolola ez'enjawulo okuddamu okwekenneenya amannya ago abakoseddwa omuggalo basobole okufuna ku nsimbi. As I told you, once you bring a name with a telephone number, we send it to NITAU, and NITAU will send it to the telecommunication company to match your telephone number with your name number. And if it is not correct, the system rejects it. Omuntu okusasulibwa alina okuba nga alina NIN, ennamba eyandagamuntu, n'ekyokubiri nga simu eyo yawandiisibwa mu mannya ga nannyini ndagamuntu. Mu kiseera kino ebibuga ne munisipaali 46 bye bakawaayo amannya g'abo abantu abakoseddwa omuggalo, era wano minisita wasinzidde n'akakasa bannayuganda nti bonna balina okuganyula mu nteekateeka eno babeere bagumu, n'abasaba bagende mu ggombolola zaabwe ne mu munisipaali baweeyo amannya gaabwe. You cannot lock people out when actually the process might have delayed because of some reasonable explanation. Batown clerk bajja kwekkaanya amannya ago n'ennamba balabe bwe muba mwalimu ensobi bazigolole ate babiweereze wa permanent secretary wa ministry ya agenda basasulibwe. Ye minisita w'amawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ategeeza nti mu kiseera kino omuwendo gw'abantu abakwatibwa ssennyiga korona gukendedde, n'agamba nti singa bannayuganda bagenda mu maaso nga bagoberera amateeka gavumenti ge yateekawo, gavumenti yandibajja ku muggalo ng'ennaku 42 ziweddeko. Twagala kugamba bannayuganda nti tugoberere amateeka, tulabe nti byonna abasawo bye batugamba ne pulezidenti bye yatulagira okulaba nti twambale masiki essaawa yonna, ate tugyambale bulungi bw'oba oli mu bantu, okunaaba engalo, okozesa mazzi ne sabbuuni. Paul Siano Mukibi, BBSKATI, Gambuuze.